n'oggyamu empale n'opama emiziijo n'ogiweereza omuntu. Banne tulabye ebinene ku nsi kuno, nga tulabye ebinene. N'okeera ku makya n'ofuna n'obudde obusabika emizeejo n'ogikwata n'ogiweereza omuntu n'oteekamu obudde bwa delivery n'adelivaringa emiziijo gy'omanyi nti wagyepamidde. Banne muli bazibu. Sijja na kiwumbako mb'oba pupu wabula mizi. Nze kuli kiri kye sikirabanga. Sijja kuwumbawumbako bannaaye munyiiza. Banne muli babi nnyo. Sikirabangako, sijja kwogera mbu bubi wabula giri mizi. N'okeera ku makya abagole baabakola ki bannaaye? Ebintu nga biba binene bye mubakola ku mikolo. Banne emikolo tugikola naye nga tuli ku bunkenke. Abantu nga bali ku bunkenke bannaaye. Oli naakola omukolo nga kugamba asuubiramu ebibi. Nze nabadde ku mukolo nakitidde. Oli naakola delivery. Tugenda obikkula ng'emizi. Tetuggwa kwagala birabo. Naye bannaaye, omuntu w'otuukira okukola ekikolwa ekifaanaganako ng'ekyo, mazima ga Katonda. Abantu balina emitima. Omuntu n'otuuka okukola ekikolwa ekifaanaganako ng'ekyo n'okifunira oba kabakuli oba katifini, kati simanyi oba yakipaakinga atya. Kubanga nteeberezaamu engeri omukulu ogyo n'opaakinga ekya oba akifunira katifini oba akifunira nkyo bokisi, naye bokisi engeri ekibaamu amasavusavu tegayinza oyita mu bokisi. Kati oba wakifuna tifini, subira wafuna tifini kubanga kati bokisi kiba kyekiko. Oba wasooka teekamu kaveera then n'oteeka mu bokisi oba ateeka mu katifini n'osooka. Omuntu sebo n'afuna time n'asabika na bulungi. N'afuna ka wrapping paper oba paper bag oba wrapping kaveera obwo bwe wrappinga ye bukyaliyo. Ndaba bakozesa paper bag kati simanya gift bags ezo. Oba kyonna kye wateekamu okisanga Uganda. Kankuteeko n'akatambi ak'abaana ab'obuwala naye nga babiwulira abaana ab'obuwala. Amagezi amalala naye nga babiwulira. Anyway, kakuteereko naye nga sinabera nga nkakuteerako kankusaba subscribing hano ku SMX Media tujja kuba nga missing updates naddanga zino. Tutambula ne bannaffe abadde T-shirts omuyimbi n'ayagala okukwatira oluyimba lwa audio balukwatire video. Oyagala kukola oluyimba lwa audio oba olina mukolo gwa kwanjula mbaga graduation MDD z'amasomero nga wenda leeta videographers ab'omulembe okukwatira omukolo gwo weesige balege T-shirts ennamba y'essimu yeeyo gyabba kutuusaako. Aye naawe kennyini alina nga wandeetaaza okukola airport pick up. Yes, nze kennyini kamwa koogera nze agenda okwekimira ku airport pick up ebbeeyi yakuteesaganya. Wano ku SMX Media akatambi akasigaddeyo keekano. Eno video y'abaana bawala. Abaana bawala batannafumbirwa n'abakazi abatoototo abafumbiddwa saabakadde ng'eno. Bino ebigambo byengenda okwogera biva mu kadde nga nze kitegeeza research ngikoze emala. Gwe wenna ayagala okuuma obufumbo bwo, omwana omuwala oyagala okuuma omwami wo, omwami akujja ewammwe akutadde waakutadde oba mu muzigo oba mu maka, bino ebigambo biwulire bitukuvu era omuntu abyogera mutukuvu. Omwami tebamubuuza gy'aludde, ne bw'akomawo nga bukya ne bw'akomawo nga bukedde tebamubuuza gy'ava. Ekyo mukikutte. Ate singa kamutanda n'akomawo nga tebunnakya, zuukuka mu buliri mubuuze. In fact muggulire geeti. Omwami asikaali tamuggulira geeti. Bw'omala okumuggulira geeti mubuuze. Fukamira mu nnyumba ng'akomyewo ekiro ku 9 mubuuze. Omugambe kulikayo taata era dde omulungi amata obuta. Oli otya munnange? Oyiseewo ekiro kino abatemu beebale butakunkwatirako ebintu ng'ebyo. Bw'omala genda ojjula emmere muteere emmere ku dining mutegeeze nti omulungi emmere yiino jangu olye. Tuulaawo ku dining mukuume then osooke amale okulya agenda anaabe mukuume mu kinaabiro yeebake. Tomutawaanya nnyo aba akooye. Okitegedde ekintu ekyo? Omwami bw'ozuukuka ku makya teeka akakeeka wansi w'ekitanda. Omwami mubuuzeeko nti omulungi munnange wasize otya taata? Ekiro kyakulimbye eki? Waloose ki? Okitegedde? Kati bw'omala okumubuuza genda mu kiyungu teekako kyayi. Tegeka ekyokuliirako. Omwami talya mawolo. Meku nga shuwa obudde bw'ozuukuse bukumala osobola okukeera n'ofumba ekyenkya.
oba ekyo ekimuwomera okulya amala okunaaba ng'ekyenkya okitegese kiteredde muwe ekyenkya aba alya nga naawe ogenda okunaaba ogenda ku mulimo okitegedde. Omwami singa omusaba ssente nga talinaamu n'atakuwa toduuma. Oduuma ki madamu? Olaba zibula ggwe azisaba. Musabire busabizi omugaye kale bw'oba tolinaamu kankusabire ofune ompe. Toduuma oba ssente si yo. Okitegedde ekintu ekyo. Omusajja akkirizibwa okuzaala abaana ebbali bonna baayagala n'abaleeta balere baana bammwe. Okitegedde ekintu ng'ekyo. Omusajja tebamuddamu. Ono mukwateewo nnyo. Omusajja tebamuddamu. Omusajja bw'aba ayomba ne bw'aba yali mu nsobi ne bw'oba gw'oli mu nsobi genda mu kiyungu oba mu firiigi funa ekikonde kyayisi kiteeke mu kamwa. Tuulaawo omusajja akunnyonnyola by'alina okunnyonnyola. Tebamuddamu. Omuddamu gwani ennyumba yo gweweerera abaana school fees todda musajja. Ne bw'oba mukutte live lubona todda musajja. Emimu egyo gye gigenda okubalemya obufumbo. Omusajja tebamubuuza bibuuzo wayenze kwani ani akubidde lwaki ono akukubidde lwaki yenna message yaani tokikola bw'oba oyagala obufumbo. Ensonga nno zikyali nnyingi kati nsooseeko na part 1 part 2 nja kugireeta. Ebintu ebyo byonna nabikwata nebimbukalamu nembinywereramu mbitegeera nnyo kyova olaba sirina wenfumba. I'm too good to be true. Mulinde part 2. Gwe n'okeera ku makya n'ojjamu empale n'opama emiziijo n'ogiweereza omuntu. Banne tulabye ebinene ku nsi kuno nga tulabye ebinene. N'okeera ku makya n'ofuna n'obudde obusabika emizeejo n'ogikwata n'ogiweereza omuntu n'oteekamu obudde bwa delivery n'adelivaringa emiziijo gy'omanyi nti wagyepamidde. Banne muli bazibu. Sijja na kiwumbako mb'oba pupu wabula mizi. Nze kuli kiri kye sikirabanga. Sijja kuwumbawumbako bannaaye munyiiza. Banne muli babi nnyo. Sikirabangako sijja kwogera mbu bubi wabula giri mizi. N'okeera ku makya abagole baabakola ki bannaaye? Ebintu nga biba binene bye mubakola ku mikolo. Banne emikolo tugikola naye nga tuli ku bunkenke. Abantu nga bali ku bunkenke bannaaye. Oli naakola omukolo nga kugamba asuubiramu ebibi. Nze nabadde ku mukolo nakitidde. Oli naakola delivery tugenda obikkula ng'emizi.